wotuko obutuusi wali ku poliisi Kawempe ku kyambuke Wambogo ne bw'olinnya kaboda wekakutwala waggulu awo woolaba ekifaananyi ky'enkoko empumbe enjeru bayitawo ku kikoko oba otuuse naye ndine kabula dda Haji Nsubuga Ismail omulundisa era omu ku directors aba Concfeed. Sooka obuuze kuba tulaba. Nsanyuse nnyo okubeera nga ate ndi mu studio za BBS Telefina. Olunaku BBS luyaggulawo lwe luno lwennyini bwali we buti bende n'akyatula ne kifuuyibwako empewo nange lwendabiseeko nawulo olabiseeko muzikambalamuseeko balamusi batule kusalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozi balonzi baffe aba Concfeed International yonna gye muli ndi musanyufu nnyo okuba nti ndi nammwe olunaku olwaleero era tukyabayiyiza ebirungi n'ebyo ebiriwo tukyabikuumidde ku mutindo tebinnayitamu lutalo lw'erasha. Mwami gali wange omusawo obuuza ku batulaba era batuwuliriza abatulaba mwenna babuuzaako mu linnya lya Mukama Katonda. Tusanyuse nnyo okuba wano emyaka 6 beddu Concfeed naffe tuli wano tuzze kujaguza emyaka 6 bukyanga tuggulawo kifo kino BBS Telefina. Era twebaza buli muntu abaddala ba BBS Telefina buli muntu alabye programu zaffe za Concfeed International Limited kuno ku BBS. Ngenze n'ennyanjula gye musangibwa Haji buli kiseera ogaziwa kituufu noga nti ab'Embale ab'Masaka abaawa byenjogedde byebyo ekitebe kikyali Wambogo. Era singa mbadde nina bweŋŋamba nti ka ATM natambudde nako mbadde nkugamba bugambi nti osaanira ddala kubeera ku kikoko wali oyanjulire ddala ebituufu naye mpozi akenkiza ate akalala Concfeed International tuli bagazi tugaziwa ne tufuluma ne mu Uganda ne tugendako ne mawanga gatwetoolodde nga Kenya tugendako e Rwanda tugendako e Congo tugendako e Tanzania abo bonna bonna tubawa ebintu byaffe naye ate bw'obeera mu Uganda bwanno gwe kakutaka kutana n'olaba edduuka eritunda eddagala ly'ebisolo erikola emmere y'enkoko eritunda buli kikalonda yenna inakwataganibwa n'enkoko bw'oyingira munda osooka kulaba epaketi eziriko Concfeed. Era gwe oba tobiina dduuka zambwa tubikuwe kuba bw'oba tobiina oba tolunda mu nnunda ntuufu. Yo to mduko oba otunda ki? Ate onootunda ki? Nga tolina glucovit, tolina egg booster, tolina meat booster, protochi wataliimu, kati otunda ki? Tolina mugumbo stop onootunda ki? Kati oba otunda ki? Oba otunda ki? Enkoko z'abantu zinaakula zitya? Mwami gali wange wampa sebo wansomooza bwewandeetera omwami luli yatandika okulunda independence yamusanga ng'alunda. Ekigambo ekyasinga okunkwatako omwami oyo w'Enkungulutale ye mukulu Simon musajja mukulu oyo yagamba nti ye emyaka 5 egiyise mu lujjalo temubulamu kyoya era ye nga si binyonyi bye bikisuulawo alwalirawo wakomaawo ka nagga nti abakyala tebalunda. Sebo abakyala balunda. Concfeed International Limited n'omutima gwayo omugabi n'okuddiza n'okwagala okukulaakulanya Buganda ne Uganda yonna awamu katuto tuli myaka 6 guno omulembe omutebi tusoosowaza nnyo abakyala. Era Sebo Concfeed International Limited yatwala omulimu ne tusalawo tuleete abakyala tubasomese. Abakyala basomesa bakyala bannaabwe nabo basomesa bakyala bannaabwe. Kikati lwaki yate nooza bakyala boka Concfeed kakati wasalawo tuddizaako ne Uganda yonna. Era recently kozi tuli mu Luganda emabega kaawo twasomesa abantu nga 40 ne tubabangula basobole okusomesa abantu abalala. Jo nabaddeko ku Gonde nga ndaba minister aba permanent secretary ng'agamba nti abantu abali mu nkola y'emmere mu Uganda 99 tebamanyi kye bakola tebabiyigangako. Kituufu era nsiiba nti bagamba wano nti buli lw'ofuluma wabweru n'olaba ebyumba ebitabula emmere y'enkoko manya abantu abo 99 ku 100 tebamanyi tebayigangako
kutabula mmere ntuufu kakati fenga Concfeed twavaayo kemabega kaawo ne tugamba katulondobemukko abantu nga 40 okwetoloola Uganda ne tubabangula era ne tubatikkira ne certificate okuva mu DIT bagenda ate basomesa abantu abalala batabula bakyemmere y'enkoko ogitabudde otya enkoko nesobola okubiika amagi ogitabudde otya enkoko n'osobola ogijjamu ku weeks 3 oba 4 nebanga ekuze ey'ennyama twababangula era mukulu gali bwango gye yatambulirako gye yasanga ate abantu abo be babangula abamu n'abo abamu already abalunda abakozesa ne products zaffe sijja kulwisa gwe munnange Robert ntwalaako mu field ndabe ku bakyala awo gali wango David omusawo w'ebisolo okuva mu Concfeed International Limited. Kuga Concfeed International Limited tuli awo waggulu ewambogo ku kikoko goluva wali eri ebwayise ku police yambuka obafuna border we kwete ku kikoko oba gwatayitidde eri ku Tura Road olwambuka ku kyewambogo nga wakakyambuka boti ku mukono gwo gwa left jalaba wali enkoko ennene yenjiru mu gate ya black awo tuli aba Concfeed International Limited. Lero sitambudde nzekka ngali wango David wabula ntambudde n'omukyalo w'amaanyi omukyala alabikako omukyala ayogerwako sijja kwogera bingi nnyo ku mukyalo ono kangende butereevu musobole okubuuza ku mukyalo ono ffenna wamu atubuulire ate amannya ge maama amannya go gwani nsanyuse nnyo olwabo abatuwuliriza n'abatulaba erinnya eryange nze Nanfuka Sara Director Sara okuva mu Concfeed. Kakati tuli mu kyalo eno tuzze eno olw'okulambula abakyala be twasomesa ku mulundi guli nga bayiga ebyobulunzi tumanye batuuseewa era batuuse kuki tusobole okwongera mu bakyala abalala amaanyi kubanga abakyala tulina okukola tulina okulunda tulina okweyongerako tusobole okuba nti bano be twasomesa basobola okuba nti nno bayigiriza abalala babalabireko nti bano be twayigiriza beyongeddeko ku ekyo kye bayiga n'abalala babalabireko tusobole okuba nti nno tweyongerayo okuba nti nno tuba ab'amaanyi abakyala mu kulunda. Erinnya lyange nze Nabakya Judith okuva Essanga mukyala mulunzi wa nkoko nundira awantu awafunda ennyo era omuntu watasobola kukkiriza era nze mbuludinga enkoko zange mu sitowa ne mu fumbiro bwe mala nenzifulumya ebweru. Nebaza nnyo Director Sara kubanga enkoko zaali zinfukidde enkoko nga zintawaanya era nga seeyongerako nemedde ku baaci emu. N'okuva Director Sara okuva mu Concfeed International lwe yankwatako emirimu gyange gitambula era neeyagala ndi musanyufu nnyo olw'ekyo. Ebisinze okunnyambako okuva wa Director Sara ye sigiri kusookera ddala essigiri eyo ekola bulungi obukoko tebwenyiga era owulirira ddala emirembe ng'otaddemu essigiri eyo kubanga eryanda lyekozesa limalako essaawa 8 awo osobola okwebaka n'owummula n'enkoko ne ziteenyiga. Ekyokubiri ye glucovition. Glucovition ankoledde bulungi nnyo obukoko tebufa iramu ddala mu buluuda. Abantu abasinga bafiirwa enkoko nga ziri mu buluuda tezifuna vitamini amala tezifuna maanyi gamala ne glucovition akinkoledde nze n'essanyu olw'ekyo. Ate bwe tudda ku Gumbo Stop ankoledde bulungi nnyo olw'ensonga tujja nga tugemesa eddagala eryayitako oluusi erudde mu ice ne lifa naye bw'okozesa Gumbo Stop Newcastle oba omumaze Gombolo oba omumaze tebikukuba paka lw'ofulumya enkoko zo. Product esinza okunkolera ddala ennyo ye Protochua kuba Protochua ennyambye ennyo siraba ku kalimbo wa brown nnundira wafunda enkoko teziwunya zibeera nnyonjo era ekyo ekintu kya mulembe nnyo abalunzi ekisinga otumalako emirembe coccidiosis naye bw'okozesa Protochua n'omutabulwa bulungi tolaba coccidiosis n'okuwunya oba okwerabidde kubenga olina broilers mmeka teziwunya. Kale gwali eyo tunula oyige baako kyoyiga twebaza Director Sara tugende mpolampola ale tulabe enkoko gyalundya tuli mu maka g'omukyalo ono mukyala Judith. Zino ze enkoko zange zembuludingira wano awafunda layers ziri 10. Watandika n'enkoko nga mmeka? Natandika n'enkoko 5. Kati oyingidde mu nkoko 10 eza layers. Enkoko zino ziri enkoko 2 broilers. Zannaku mmeka? Zannaku 3 olwaleero ziri mu buluuda.
era ziri ku gumbo ziri ku glucovit gwe ziriko zigenda munywera ennaku 5 weewaawo sifiisangamu n'akamu era nina essanyu olw'okuba nkozesa glucovit kale gwali eyo manya nti weetaaga okozesa ennyo glucovit okusobola okufubira n'enkoko ennamu tugamba glucovit muwe essaawa 3 nga tonnaba kukola ki essaawa 3 ku 4 nga tonnaba kuyingizaawo mmere eno gye tuyita eya starter then essaawa 4 ezo bwe ziggwako liteekamu emmere lekamu glucovit ennaku 5 toteekamu kintu kyala kyonna kyonna glucovit aba amala ng'asobola okwongeramu ka vitamin osobola okwongeramu kale tewaba buzibu naye nga glucovit aba akola ki amala tukyatambula mu balunzi be twasomesa okumanya bwe batabula emmere y'enkoko era nga tutuse ew'omukyalo ono we twajjira wano nga tutandise okulunda nga tulunda naye Concfeed International Kawempembogo ng'ali mu bukoko 50 kati essaawa eno ali mu nkoko ziringa 15,000 era n'ekiyumba kino tetwakirekaawo twaleka tumulagiridde bwagenda kikola kati essaawa eno alunze era yeeyongeddeko ng'era ebirungo byaffe bye bino byakozesa okuva mu Concfeed ebimuyambyeko okuba nti enkoko atuuka ku mutindo gwatuuseeko. Maama twanjulye tuwulye ku mannya go obuuze ne kubawuliriza. Mannya gange nze Ajati Naggayi Husna nga nsangibwa Matugga Kiryagonja. Mwabali Ekiryagonja leero Concfeed eri wammwe wakati mukyala Naggayi gwe tuli naye mukyala Naggayi tuwulireko munnange byatandika bitya ne Concfeed? Nsanyukira nnyo Concfeed kubanga ntambudde wamu nayo okuva olugendo lwange gye lwava we natandika okulunda enkoko natandikira mu nkoko 50 zaali za kroila ne funa mukwano gwange yangamba nedda ebikona bannange balina obulungo bwa Concfeed balina obulungo bw'oteeka mu mmere kale ate wuno olundira mu nju kubanga nasooka kulundira mu nju nangamba ennyumba tejja kuwunya abulungo bukola bulungi konze n'abalaba ntya naye munnange ekyassanyu nti nabakubira simu ne bajja ewaka wano ne baziraba ne bampa ku magezi buludangi gaziye ebiyumba bwemba mbizimba nenva mu nkoko 50 nenzira mu 2 mu 5 nga ebiseera ebyo bwenzira mu broiler saawa zino ndi mu nkoko 1,200 nga bwe muziraba wano nga nettanira nnyo akalungo ka glucovit ko tekava wendi kubanga kye kisitandikibwako ate bulwengema akalungo kano kankolera nnyo buli nkoko weerwala mu bweti butambula wamu ne glucovit ono buli kugenda buno obulungo bubiri tebumbulako kati engeri bwendi muzamagi ebyo nkoko ziyo salso okubiika amagi galebera nteekamu kano ka ego mixed enkoko amaguo shells ezo neziguma ebisusunku nezitayosayosa buli budde ngwendaba amagi matini mu size neteekamu ne kano ka egg booster ti obulungo bunkoledde bulungi nnyo nti mulimu obulungo bye tutasobola gula mu kilo bano obugule ewantu ne bakuwa ekika ekibi ne ba Concfeed batuyamba ebyo ne babituwonya ne babiteeka mu parking etono nti naawe alina enkoko entono osobola okukola ki osobola obbatuukirira n'ofuna ebirungo byabwe era enkoko sizina mbuzibu bwonna bwe mbikozesa ebiyumba tebiwunya mutubiriraanye wano tewali kasuka bivaamu kuba nnondira waka naye temuli kalimbwa awunya nkozesa protochua yanyamba nnyo enkoko zino obutawunya ensonga lwaki temulira kiwunya yadde era ewange teryajja wano n'amanya nti nina enkoko kuba ziri waka naye ebiyumba biyonjo tebiwunyisa nembanga n'enkoko zeeyagala olinnyamu nga toyina ngato naye tolinnya mu kalimbwe yenna azirongoosa bulungi okubanga temuwunya Kyanagga yagambye atandikira mu ffumbiro najja mu galagi kati alina ebiyumba by'osobola okujja n'olaba naawe jangu oyige okulunda ku Concfeed International Limited tukusomese okola omulimu gw'otegeera bakole business plan omanye nti nkola naye ndagawa director Sarah abakyala bano gwe asinze bakwatako era omukyala bakwenyumirizaamu nnyo omukyala aliwa ewa eyo atajjanko ku Concfeed alina galagi temuli kintu kyonna omwa magezi ki
Omukyala yenna ali eyo atulaba wano tumuwa amagezi agagamba muwa amagezi nze nganze nti ndeka okugamba nti nina kitono sobola kulundira watono awatono wonna osobola olundirawo ng'omukyala ono Usina Naggayi bwe twamusanga ng'alundira mu kantu katono naye bw'ojja okola n'ojja ng'okola nga oli mumalirivu mu kyokola kitegeeza nti nno akasente kaliko ojja ng'oseevinga ojja kaseevinga kasobola okuyambako okuba nti ogenda oteekawo ekiyumba kimu nga bw'ogenda oyongerako obumalirivu kye kisinga okubeera ekikulu mwebyo byennyini by'oba okola buli muntu yenna ku buli kintu kyonna. For consultation atwagala kuba ku 0704 773 814 oba ku 0772 955 983. Kulikale. Tuvuddeyo. Kakati eyo muvuddeyo. Mwami Katumba Saulo akwanaganya emirimu gya CBS mu Mweroso Pewosa abadde wano. Mu programu gyampadde omwoliso gugulawo lwakuna. Olusooka kusomesa kulunda kw'ebisolo. Olwokutaano nkoko. Mu Pewosa gye muli. Ogambe tutandika lwakuna. Kwosanja. Omwoliso gugulawo. Ffe tutandika nkya. Okuteekayo ebikola. Enkya tuteekayo ebikola byonna emizinga gigenda kutunula Ukraine. Bwe tugenda okukola ki okuteeka. Enkya tugenda kuba tutegeka era abatatulabye essaawa zino. Awo ke tubalazeeyo katono nnyo. Naye mujje tusome. Tubalagirire ekyokukola. Kibi nnyo okukola omulimu gw'otamaze kufunamu ki? Bukugu na bumanyi jangu ku Concfeed tugenda kubeerayo ku Pewosa mu lubiri wano mu lubiri tugenda kubeerayo okuva ku makya paka lwe guggalawo olweggulo paka lwe gunaggalawo ku Mande ndoza ku Mande lwe gujja okuggalawo tugenda kubeera nammwe inshallah mujje tubalage bye tukola mujje tusome ne bwe tunabeera ku mwoleso wennyini tugenda kuba tubasomesizaawo kuba ffe tetukweka magezi tugamba yigiriza omuntu omulala kasi omala omuyigiriza n'ayiga ekyo ky'omuyigiriza ogenda mufunamu otya bw'anaakola kyoyagala agenda kumuwagula glucovit kuba ffe bye tetukola byakiyita mu lujja kuva 2005 Concfeed weeri tukola myaka 17 tukola tuli ku luguudo tutambula biidhinillah oyo akola ekyawo kiyita mu lujja gw'osanga nga atonyetonya akantu bwatyawo niyeyiya omwaka gumu toddamu muwulira singa otuleetako bakkiriza abeeyiya wano bannange tosobola era ffe kyetuva tugamba nti tutunda ekintu kibwa brand tutunda glucovit tetutunda Haji Nsubuga ekyo bannayuganda singa tunakitegeera tobaddeyo obadde wagenda kutusakira abadde gali wango tajja aye nga tajja Concfeed nga weeri etambula bulungi nnyo olabe ekirungo ekya glucovit nga kyekyo mungu ne bwakujjulula Concfeed ekola ki etambula esigala etambula biidhinillah lwaki omuntu alina okulunda ekisooka lwaki omuntu alina okulunda kuba omukyalo oli agenda atandika n'enkoko 50 mu kasenge akafunda mukazi wattu mulabye ng'akasenge yakasalako ng'akozesa n'ebidomola by'amazzi n'essigiri yaffe eri eya Concfeed ngirabye ng'ekaddiye n'okukaddiwa naye ng'ekyakola okyaba ekyo ky'obuuziza kibuuzo kikulu nnyo okuva edda nedda bajjajjaffe balunda ali kati obulunzi gwafuukidde ddala muki mulimu kyova ffe tugamba jangu oyo omukyala yajja n'atuula n'asoma era ye omukyala omu kuba afuna certificate Haji n'agimukwasa eya DIT oyo omukyala gw'olaba yajja ng'ali mu nkoko 5 eza Croida ne tumukolera business plan kwegenda mu nkoko ezaaleya leero ali mu 10 kati gwe bala nti olwaleero ekitini nnyo afulumya amagi 14 buli lunaku kati gwe ali eyo abale trays mmeka zaafulumya olunaku ate nga twamusomesa agenda kukulako najja nakugenda mu nkoko omutwalo mulamba kakati gosigaza sekondaana nfundikira nga neebaza nnyo bakastomers baffe aba Concfeed International Limited mbajjukiza products zaffe nga glucovit ne gumbo stop naddala ffe abagema bannange gwagema weekwate nnyo glucovit ne gumbo stop
bwekwate nnyo togenda kuddamu kufuna buzibu bwa viral diseases ate twekwateko nga ffe abakugu ojje tukusomese osobole obutaddamu kufuna bizibu gwe eyalundako ne bigaana tokaaba teweevuma nsi oba byaganye ku mawo ku Concfeed International Limited tujja kukwatamu ate obe musanyufu Haji mu dakiika emu yokka ebya Concfeed ebya Concfeed nno biggwa byokya oba bagamba batyawo tebigwa malojja naye njagala kugamba gwali wenna in general nti obulunzi ye business gyosobola okukola essaawa zino kuba biri muyalya ndya noonaalya n'abali mu State House balinze enkoko njagala kukakasa nti jangu oyiga okulunda enkoko ye business gyogenda okukola nga tegenda kusuula wansi njagala bakakasa ntwali mu COVID mu lockdown nga abenkoko tweyagala era akanyiriro kano ke mutulabako ffe tetugenda ako mu lockdown twali tukola paka kati nga tukola jangu tukulage nti enkoko tekulira ku ddagala enywa glucovit eka ne gumbo stop n'ogiteekamu ebiriisa ebirala n'ogijjamu nga tenywedde na ku ddagala ku mudaala wanaabawo omwana awo wessigiryawo abasiraamu kusibuluka akawungeezi ebintu ebyo bigenda kubeerawo byonna ekifo kiri wali ekya barbecue amin ali ku BBS Stefani katukomye wano tulina okutwala mawulire gyotobadde ffe tukubeera yagesaawo 6 ekitundu emyaka 6 beddu lukyabeena ekigambo akifumya nekifuyibwako empewo ye terefayina tweyamabba weereza mu bwesimbu n'obukugu mu ngeri eyesigika musajja wa Kabaka 20 matovu nkwagaliza akaseera akalungi ayi Katonda kuuma muzza ngoma